Effujjo omuli okukuba n'okukubwa emiggo, okulwanagana, ensambagere, okuwanyisiganya ebisongovu, byonna bivuddemu okuyiwa omusaayi bitandise okweyorekera mu kakuyege w'abeesimbyewo okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti eyatandika mu mirembe. Wakati ng'ebula wiiki 5 zokka akalulu k'omwaka ogujja kakubwe, embeera ng'etandise okugaga ng'abawagizi batandise okulugulamu obulamu nga n'abalala bali ku bitanda banyiga biwundu. Wamukuba oli yamaiza ng'omwami gwakubye oli alifudamu aswire n'oluleke ate n'ekikalo eno kiviiremu engeri oluliyo lwali nga lw'amaanyi ino. Ngawe muli kubona omukono gwange bankuba wano omwigo. Tukitegedde nti webutuukidde olwaleero ng'abantu bana be bagambibwa okufiira mu ffujjo ly'akalulu ka disitulikiti y'e Kamuli nga waliwo ne betusanze ku bitanda nga bajjanjaba biwundu ebyabatuusiddwako bannaabwe bwe bavuganya mu nkambi ez'enjawulo ze bawagira. Abantu abafudde balinga 8 abamu tugenza okunoonyereza nga si na byabufuzi kati ng'abantu be bakozi b'ebikolobero era babadde balumba aba bodaboda. Tuliko n'omuvubuka ategerekese nga Abdurrahman nga muwagizi wa Moses Bijirwa avuganya ku kya munisipaali y'e Kamuli gwe tusanze mu ddwaliro nga yaweereddwa ekitanda olw'obuvune obwamutuusiddwako abalowoozebwa okuba abawagizi ba Masitula Namatovu bwe bavuganya ne Bijirwa. Baalina neibaale baalisongola busongole beva yankuba beva wano yasala kubire neti erisira lyona yaleetoloza wano neti. Bino wabula enkambi ya Namatovu ebisambazze era nabo ne balumiriza enkambi ya Bijirwa okubasosonkereza olutatadde. Abantu abali kwambala t-shirt edireko nti Masitula nga inuma direko nti timu Masitula inuma aye nga bawagizi abo ba kampu dindi. Abantu abo bali kuleetanga obuzibu, bali kwetega abantu babeita, bali kwetega abantu babakuba, babafunisa ebisago. Ne mu disitulikiti y'e Bugweri embeera nayo tewoomya ttooke ng'abawagizi ba Abdu Katuntu balumirizibwa okukola effujjo ku bawagizi b'enkambi ya muvuganya Sadala Wandera omuli okubakuba n'okubatuusaako embale. Mubarak Mutyaba omutuuze ku kyalo Buwembe mu ggombolola ey'e Buyanga ebyamutuseeko abenyumya abiddiŋŋana. Ono agamba yakubwa abawagizi ba Abdu Katuntu bwe yali agezaako okubalemesa okuyuza ebifaananyi bya Sadala Wandera. Mutyaba si ye yekka gwe baakolako obulumbaganyi. Bansalaku batandika okunkuyankuba eibale nagwa wansi batandika okunkubavuka bagera 5 najira okwetegeera nga ndi mu kiriniki wa musawo Jaki nabanga honali wa Abdu Katuntu tidhi lwaki Bugweri eno bayagigula tayenda kumuvuganya. Kati abatuuze abawangalira ku kyalo kino bagamba nti mu kiseera kino batambulira mu kutya olw'obuvuyo obususse mu kakuyege ono. Kyokka yadde ng'ebyatuuse ku bawagizi babimanyi ye Sadala agamba ebikolwa bya Katuntu tebigenda kubajja ku mulamwa ogw'okumusuuza ekifo kino kyamazeemu kumpi emyaka 25. Niye mbanze Sadala wembandiziza omusango mbadde okujja okwansalinga ebintu byenkoze byenkoze. So omuntu atamena mateeka ne bamugema n'akoba nti Sadala n'ali kugema ki n'ali kugema abantu. Atambulire buli mu nkiiko ng'aliko bati alirwedde alina emigo alina kyajja kuba abantu. Evidence etumala obulungi okukakasa nti n'abalwana ate bakuba abantu buli bantu. Mu nkiiko tetutambuliremu ife tutukola ku lukiiko ife tukola peaceful campaigns era ina programs bwe tukoba ife tukoba abagizi baife tutwenda mirembe. Embeera y'emu yeeri ne mu bugwanjuba bw'eggwanga nga tukitegedde nti ku Lwokuna lwa wiiki ewedde entisa yabuutikira abatuuze ku kyalo Renyaga Sel mu muluka gw'emwezi mu disitulikiti y'e Rampala abagambibwa okuba abawagizi ba Chelsea Ngabirano bwe balumba abawagizi ba Julius Tusiime ne babakolako effujjo omwali okubookera ennyumba zaabwe okuboononera ebintu ko n'okubakuba. Immediately as I reached outside, a gang of boys around 10 to 20 came and stormed my home. They smashed all the glasses. Chokubanza babanza batambika ibale kuna higamo batiryarabaho kuna iruka bankuratira ukubanza yantere nko niyo kuguru nagwa naza kwimuka yantereje yo rubaju Ngabiro nagaruka yagaruye kuza kugembuza abantu no kosa amaju g'abantu tino muntu oda kusigaza enju no. Brian Bainomugisha atubuulidde nti nga tebannamwokera kiyongu yasooka kufuna bubaka ku ssimu nga bomulaalikanga bw'agenda okutuusibwako obuvune era waayita mbale amaka ge ne bagasaanyaawo.
Abatuuze abasukka mu 10 mu kitundu kino nga bonna bawagizi ba Julius Tusiime batuusibwako obuvune nga n'abasinga amaka gaabwe gasaanyizibwawo. Bano bonna bannakibiina ki NRM. Kyokka ebyogerwa ku nkambi ya Ngabira n'abyegaanye era naye n'alumiririza nti abamu ku batuusibwako obuvune bawagizi be. Bazitera amadirisa bagatera baza mu nju icyungu cye kitakinje kititaye ingufuru bakiriza ibintu byona bateka amufaiso ndeno umufariso gwa chachi gwakwata ibintu byona byabamo. Kakuyege wakukomekerezebwa nga 13 omwezi ogujja olwakaluluka ku bwenge ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe gumu.